Abalaba Sakata Vibes bampita DJ Senior B the remix uzadde okubanga nkoletera ensonga zino live and direct. Manyiga Mugongo yali ku camera wano wetuli tugenda kubanga tutunulira ensonga ezikwata ku music. Wenjogera ku music tuba tugenda musimbulira ddala okuvira ddala emabegako ebbanga ddene nnyo. Of course gwe tuli naye omugenyi wa Sakata Vibes olwaleero asimulala nga ye Kulaman. Kulaman nzere linnya lyemmanyi naye tugenda kuba tutunulira music ambaddemu atya ekintu bakikubye ebbanga eriwera biki basanze ebizibu biki bafunye ebirungi likuki kyekiriwo azaako kibyona tugenda kuba tubiraba bangi bayingire politics naye yetekateka kuyingira oba nedda. Of course waliwo ekibiina ekikulira abayimbi kati kibayita Uganda Musicians Association simanyi yenga ye oba ali ku kakiiko bataliko byona tugenda kuba tubitunuulira. Nze DJ Sinabi one more time Manyiga Mugongo ku kamera Kulaman tusanze kulaba nango basanga sebo kansembere bulungi kyekiro Senior B wetandwa no sina buzibu kyogamba kati tuli kusakata vibes Sakata Vibes live yeno Sakata Vibes obulamu sibu bimpozo wo blood obuliridde nga wendi ensonga zitambula bulungi wafuna ogufo ku uma ate oguliwa Senior B Uganda Musicians Association ndi member w'ekibiina ekyo oli member siina ogufu gwe ninawo asiri kakiiko ati bwe natunuulira ebifo ebyasinga okulondebwa nga basibe basinze okuwa nnyo obwesigwa oba okuwa obuvunaanyizibwa bebayimbi abaludde mu kintu kati nga ggwe Sophie Gombya King Michael abayimbi we batyo lwaki tomenye Waikibenda vice president nerandoza ye mupyaliko okiraba nti munonyamu ebizibu ne muleka ebirala ne Waikibenda kwali kuliko no omwana wa gospel yani Levikson kwali kuliko ani awo yo mulala abapya ali lilupazo mamo mechifo lilipazo ate bamumma kuba nange era sirina kuba teyammibwa bummibwa. Kulaman yani Kulaman muyimbi eyazaalibwa ekireka Banda awo ku Jinja Road oluguudo lumumanyi. Kulaman amanya gamatuufu ye Andrew Kawoya Lwanga. Stage name Kulaman lyerikola sente balwanga bediraki abakawoya bakawoya beddirangeye kuba Lwanga lya taata wange era buli mwana wa taata mpulya basenga bagambo yo Lwanga gundi ola kali ate ne ku taata yalinako erya Lwanga Francis Kagwa Lwanga lwakuba yafa naye nga kati Lwanga lyava mu bataata naye kati Kawoya lyange. Obuwangwa nennono olina kyobimanyiko akatono ng'okumanya nti kabaka wange ye Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi okumanya nti Katikkiro ye Charles Peter Mayiga okumanya nti jjajja wange ye Kasujja Busujja oba okumanya nti omubala gwange engeye bagamba nti engeye ye bagamba batya guli wala teguli wala engeye omubala tutuli fumita likyalitto bweki abenge bakola ki mu lubiri ebe wa kabaka fituwa kabaka amazzi mu olwendo kintu ekyovunaanyizibwa omulina okunywebwa amazzi omuntu nga muganda lwakuba nti kati ebintu lwendo endeku enywerwamu mwenge muganda kati olwendo kyekinywerwamu amazzi era jjajja bwe yatuma omuntu edda nga kugamba gwe Kalwanga nteera amazzi mu lwendo awo ndeetere nga bwakutuma amazzi mu lwendo toyinza yiwamu ga mu kidomola olina genda ga mu nsuwa kuba mu nsuwa mwe muva aganywewa negala ebintu Senior B byonna mwabikyusa gwe ne barajibo mwajjawo olwendo abaraji expiros kati bajjawo olwendo banywera mu girasi amazzi gabanga mu nsuwa kati banywa ga mu firiji otuzi mu girasi sebo onyola bako naye omanye ensuwa enkomero bulungi yego ebyo bimanyi wali ogenzeko ewajjajjaawo abantu mangane sanjo komera ensuwa era ze newunya baraji mwana bali mu Buganda naye nga tebamanyi n'amazzi gayo town nga tapu
Sekyo sikimanyi nnyo sikirinako bujulizi omusajja ajayiwa foda mani otandika otya music namutandika ebbanga ddene mabegako okuba serious okulikodinga nalikodinga olumbalanga olusooka mu 2022 ontegeera waliwo gayi wange baali bamuyita Madre yajja anyambangako mu ecstasy omwo omanyi ecstasy yali kirabu yali ebbanda yabeerako namba 3 wano e Kampala nga angenwa bweba etopinga siriki nejjaawo nga ecstasy yejja era yayinanga ba MC ab'amaanyi yakozesaako Jose Chameleone nga MC ecstasy nkotidde Chameleone yakolako mu ecstasy nga MC era nze ekyenina ekyenjawulo kyenina ku bayimbi abalala nti nze omulundi gwensooka okulinnya ku stage nga sinalikodinga luyimba okuba track bali bagita Mada She Wrote eyampita ku stage yali MC Jose Chameleone ekyo naye akimanyi okumpita ku stage okuba track nali nsoma P6 Kamuli Primary School omwaka 98 Kamuli mu Busoga Kamuli wano Kireka Kamuli CU bwotuuka ekireka ku kyambuka awo Kamuli awo essomero abakoma mu P4 bambala bbulu bwotuuka mu P5 oyambala white liri awo lyali lyamaanyi nnyo ebiseera ebyo baali tebabagaana kuva P6 okuyingira endongo baali batugaana era nafuna olubuuzi bw'amaanyi nnyo okuyingira ecstasy eyo ecstasy eyo yali y'amaanyi Sweet Kid yali MC by then Sweet Kid yali MC Raga Compias yali MC Raga Compias yagala bakadebo gundi amotyo mubalanguze ebiseera yali Boogie nga MC nga Chameleone ne Kid Fox nga ba MC bonna ba mu kifo ekyo Kid Fox yali MC mu kifo ekyo era namwegayirira nnyo yantwalanga ne ku mulyango emirundi egiwera ebiri nga baŋŋaanyo yingira ninga ndabayo nga saizi yange endala gye bakkiriza okuyingira naye nganze sikirizibwa era nze okuyingira ecstasy namala teega nannyiniyo kuba nali mumanyi yali wakukyalo okubbanda nga nkuze mulaba mwe gwe muyita Drake Rubega fe abebbanda twali tumuyita Salongo tokiika ontegeera kati eno mu kibuga mumuyita Drake Rubega kati Drake Rubega muteega bannemesa kuba ecstasy bwe yaggulawo nagireko omwaka ogwasooka ne gugenda ng'ekituufu sinza jingira ne bwe yateekawo ebyokuyimba kati nga ninokola ki njagala jingira nga ndaba bakyali bange bakwata mu kazindalo ne bakuba ekintu kati bwe bannemesa omwaka mulamba ne muteega yali ava mu mmotoka ye lwalina lwakusatu sirirwerabira ne mugasa Alongo nangamba ye ogamba kika Andrew okola kyebwero essaawa zino ne mugamba nti ndi muyimbi nabuuza ssebo oli muyimbi owaawa ne mugamba kale njagala kuyimba nangamba naye kiki ne muga tebanzikiriza kuyingira wano nga ate ndi muyimbi ye kennyini n'atuuka ku mulyango n'agamba yali akulira bouncer bouncer bali bamuyita Jeremiah namuga kano katabani kange bukajjanga n'okaleka ne kayingira nga tekasasudde ebirala nja biwoza nze nkazaala okitegeera n'agenda ne wa Chameleone n'amugamba Chameleone yali hostinga karaoke n'amugamba mutabani wange onogenda mumpeera mwayimbe mwaŋŋambye muyimbi kati yali awandiika abayimba yali Kid Fox nga ne Chameleone ya hostinga Chameleone nangamba erinnya lyo liwooli nendi waayo yengeri gye ntandikamu naye datsinga ndi muto P6 kati ne tujja kati mba ntuuka kubanga that was 98 kati mu 99 ng'olwo ndi mu P7 kirabu balinga batomererawo abantu oba yali main issue nga ne Kyambogo eno Kyambogo nga tenafuka na university nga eri waggulu bayitayo ITEC ng'eri wansi bayitayo UPK nze nga yonna mmanyi okuba gye nali nakulira kati nga n'abenabisunsa nga bagamba mbwe wogganira abaana batolokayo ne bajja abaana benabisunsa mbwe batoloka ne bajja mu ndongo in fact masomero ge gagirwanyisa neva mu 99 aho nga agenderedde eyo anaatera okuggwako sirooza nti yatuuka mu 12 wano ku ssomero abo abaana be wasomanga nabo abamu otyabalaba okugeza nali mu P4 nga Mandevu programs director wa Radio Simba
Timothy Mandevu Kabogoza nali mu P4 nga Timothy Mandevu ali mu P7 era omwaka gwe nali mu P4 Mandevu yali atudde P7 nga afulumayo kati we mwenyumiririzamu nnyo kuba ate mutwalira n'oluyima nemugamba obi yakumanyi naye omusaganga n'omugamba kulamani kusomero nasamba omupiira kusomero si kusomero gokka ne mu bando mu nasamba nnyo omupiira ne bu license nafuna ka license kangowa nali muzibu mu kamunana ne bampa ne nickname nga bampita Veron ngera nyambala namba 11 ku mugongo ekintu kyeyagalidde olina bewasoma nabo nga bayimbi gundi teri kamuli teri benasoma nabo nga bayimbi aniresinga oli saamumanya obanga wali nga simumanya omanya asobola okuba nga yali wansiwo oba wagguluwo nga saamumanya naye ekyambogo college school manyiyo Dr. Proper in fact manyi ba Dr. Proper babiri waliwo Dr. Proper hip hop eyasooka yali akuba hip hop kati ne wajja Dr. Proper ono omutero oli yayita Dr. Proper omukugu oli omukulu oba wamuwulirako Dr. Proper oyo omukulu nali manyiyo ono akyosa manya kati ate ono Dr. Proper ajja erinnya alitwala alijja ku Dr. Proper oli ontegera era tebali makambuga era lumu nakyalira ku Dr. Proper ono ewuweeyo ne twekubya ebifaananyi awo kati nempostinga ku Facebook neŋŋamba leero mbadde nekyali wange mukyaliddeko biki Proper omukugu yankubirirawo essimu kulamani naawe okkiriza nti oyo Dr. Proper nemugamba ate muyitaani nemugamba ye Proper erinnya ali kutwala kati nakusinga n'ebikolwa kuba oli yagenda nnyo mu bwa DJ eri ate Proper ye n'agenda mu kuyimba era abantu tebasirooza nti Proper oli bamuwa attention kulamani alinnya ku stage omulundi gwe ogusooka nga Chameleone yamuintroducinze nga MC embeera yali etya natya nali nti ekisooka na bampa tracker ya erinnya ngo lirina kulamani nali nina omusaya gwe nali njagala mu America nga bamuyita Erero Kuluje kati Erero Kuluje nga baŋŋamba nti erinnya lye in full ye Ladies Love Cool James kati nze bwe najja mu ecstasy ne neeyita Ero Cool ontegeera nga ntegeeza Love Cool Andrew naye nga ndi gyeri kati ng'olwo ebiseera ebyo ndi faani wa hip hop era omulundi gwe nsooka olinnya ku stage banterayo tracker ya Mother She Wrote nakubiramu oluyimba lwa Busta Rhymes lwe bayita oba baluyita oha imaimo bitegedolo nalukubira mu tracker ya Mother She Wrote nalinyako ku stage nekyali wange omulala nali nakula naye bande eyo nga bamuyita Okia naye nga erinnya ly'okuyimba yeyita Dennis Rodman naye kati abo bonna baatya nze wakabi era kyemaisa imo nammwe mukimanyi nti mwatya nze wakabi olunaku lwagwako luti olwo olunaku nagwako nga ndi muwaane andi mpamatuka kazindaalo olwo nfunye emikwano omwo maze okuyimba tokikangulidde obusoda obu Saalongo Drake muzeyi Drake Rubegera mwagala nnyo angulidde obusoda obu amala okungulya busoda bubiri olwedde ennyimbi ate n'ebyokunywa nina kati mwonjogere nyangu nga sigambikako ku kyalo saddamu kusasula firimu uliriza saddamu kusasula firimu ku kyalo bino mbu batajinga ayogera nga ndaba bulabi nafundikira nfunye n'omulimu natandika olabira obwerere firimu nafundikira njezeyezaawo ekibanda okukakano wa firimu bw'aba tannaba biza ali eri yeebaseemu nze nkatandisa nkutidde ogenda mu studio mulundi gwogusoose ngenda mu studio omulundi gwange ogusoose before studio wali tona recordinga bino ebya double tape double nali na recordinga kuba mu ecstasy gwe mulembe ogwaliko twayimbanga bikwata naye nga teba yangenze kanga biba bingi naye na missing ekintu kimu mu ecstasy omwo era saagala balimba abasajja awumule mirembe Kamyankwanga
the most adult Menton Summer. Menton Summer nalwana nyingireko era salaba obulamu bwange bwonna si salaba ko Menton Summer live. Ontegera kigamba omulira ku butambi mulira ku butambi najjanga ngate yakolanga mu Menton Summer ne Rasta Lob ne Empololando bayinanga ennaku zaabwe ne baba nemesa emirundi egi ku Exas baba nemesa ne ku Namugongo Road walinga club nga bagita Heritage ate Heritage yavao nga sijikubye nako kuba nasoma manager wayo nga bwe nasoma tochika manager wayo nangamba oli akuleserwa kuba oli mutabani we nze toli mutabani we toyingira muno kugaza kifo kyange kana gwe oba yankuba ne ku luyindoza era combination ya Menton Summer sajira bakone nga namuulira nga ndye bweru nga mpulira abawala kata zi Angela omusajja gweyagala si saizi nga naye ndi bweru. Ogenda mu studio? Ngenda mu studio mulundi gwange ogusooka ngenda mu studio mulundi gwange ogusooka mu 2021 ngenda ku luyimba ki nalina mukwano gwange nga bamuyita Madre kati Madre oyo batubalira n'abakyala ku kyala atubalira muyimbe y'oluyimba bagenda bawa sente biki sonna kati kansala LC3 era mama wange bamuyita Katabalwa Debula ebbanda awo paka ntinde eyo nakawa munaka division kati atugatuyimba oluyimba lwa NRM kali tuyimba oluyimba nga baluyita mubadde ki naye nga lwa bululu twaluyimba nga bana gwe gwasooka okitegeera kati bagita Joshua Sounds awo yali nga manga awo nga kwa wino wokiri ogende kwa wino kukakalinawo yalinga ya musumba ngero musumba ye Joshua yakolanga mba abayibi bangi bakoledde ye yakola zinderebwe zaba Black Boy yakoze zaba Baroni Banton abo bagimanyi yalinga we naye ngeyamba nnyo ghetto youth nga oba n'obusente butono naye nekolera wakitegeera kyegamba ng'ate kagayi kakuba bulungi ng'erina producer obiri Timo ne Steve kati Timo nga Steve akuba Timo n'amixinga wakitegeera kati nze okugendayo okulikodinga olimba olwange nganze ate 2-3 tuli kodinga olimba baluyita bamubajja mu mwololo baluleko bamubajja mu mwolola nefika so lwakuba nnyo ku bireediyo okwo lwankolera n'envimba awo ng'olwo kati ekireka sigambikako ndabika nalulira ku Mulangira Ndawusi omulangira Simba yalukuba nnyo Super nerukuba nnyo kuba Stewart Mutebi oyo ng'ali ku Super ng'abeera gindi kasokoso kati nganze nkozesa nya advantage nti senior bibwe mba nkumanyi era nakati okiraba nkulumba ne gagwe senior bi nkumanyi nkolera kino kuba gwo kikola kati ne kubalala bwe kiri era nze ndunulira abo baraji nga bali abo befumba nze omuntu we mba nkumanyi ontekera kye gama tosuubira nze kula mani akumanyi gwe mutobye naye entalo mbwate nange nzije mbenga balechole abatakula nako oba baraji baba kimwana era nze mbatunyane nga ne bano baggayi gwe tobyawunya siniapi gwoli onkalubirizaako kati mbolo bakikola olisiba kutya naawe bo balowooza mbolokuba obeera ne badabiri lutalo bairudamani bakusanga ne bamisaki mbubamanyi mboyina obooca wakwata n'omubuuza mukawundo wasanze nze envuga oba muzeyise makula just bagayi balina kwebereramu ondegera kyegamba yali ku steering alina okunyiganyiga ekintu ate mbwayagala mwoce ate oyo Raja X-Files njana kuba ebikonde kalanso okujja mu matala gataliga nze nkubuulira because of Raja X-Files they are representing naye Raja nakoze naye ebintu yandibadde nanyini Majestic nema anti obuzibu ayi n'agatta kati akola kiri emirimu emituufu gy'alina okukola ate n'agattamu awo n'egitamukwatako akayimbi kakazi katukaze kawala kagala kayamba okitegeera kawala kagala katambuliza luyimba laji nalyokakuba oyo nze mwewunya mwana omulina leero musajja wange naye problem werye agatta emirimu naye nga
izera usanga alikula n'abanga ffe oluyimba lwo lwasooka kuzannya ddi ku radio ng'owulira mulundi ogwasokeranga ng'owulira nga gwawulira nga tebagambye njagala nnyo leediyo eyo tekwasa nsonyi kugyagala baali bagiyita Kampala African Radio leediyo y'omuddugavu yali kamwokya ku kiseminti oba sijjukira kuba nali kayangayanga naye leediyo baali bagiyita Kampala African Radio nga yeeyita nga bw'olya zisimba bwe zigamba empologoma y'eddembe nga yeegamba leediyo y'omuddugavu ekituufu ngerina Safiiki Kaputeni Safiiki musajja gw'omanya ebintu baali bamuyita Kaputeni Safiiki ye yalukuba ng'owulira banekata kuba namanya essawa mwe lugenda okkubira nalina pulezidenti w'abawuliriza leediyo eyo nga mukulu wange mukwano gwange bamuyita Kakumba Fred kati Kakumba Fred ye yalutwalayo kati Kakumba Fred nangamba Kulamani banaatera okkuba oluyimba lunaatera okkuba nenkuŋŋaanya bakyali bange ku kaleediyo ne tukuŋŋaana ku kaleediyo oluyimba lwakuba tuluwulira Safiiki n'alukuba n'amala n'aluleka mu background n'alwogereramu n'akola ate pulogulaamu ye bayirawe pulogulaamu eyo omusajja yali y'amaanyi kwalinga kukolako ku leediyo eyo ne Abuchaze Semakula oyo ali ku super kati era Abuchaze mugale mugamba gwe bamu ebyo bintu ebyo byokwefumba ebyo alinga naye Raji namuga era oyo Abuchaze omulaba yalinga ku leediyo eyo Kampala African Radio nga boy wange era ntwalayo era musanga ku super ne mugala gwe va mu bintu by'abaraji ebyo gwe Abuchaze era Abuchaze bw'oba olaba Sakata Vibes sawa zino ebyo bintu birekere balaji baleke befumbe bwe balisirira be bamanyi essanyu lyali ddingi ng'oluyimba lwange luvuze mpozi n'omulundi omulala essanyu lwe lyali eringi n'omulundi omulala essanyu lwe lyali eringi lwe nayingira kirabu Victoria nali nva mu trade share Lugogo nga nva kuyimba mba ntuuka bwe nti nva mu taxi sinayingira Vic nempulira oluyimba nga lukuba bamubajja bumwolola kati nenziruka nyanguwe ndaba reaction y'abantu eryetya ng'abantu bazino kamala ate kwolo kata bampojje essanyu katali nzite Victoria yawa eri Kireka ebiseera ebyo yaliyo kati Victoria esinga nze naawe obukulu nze nalinanga maama wange omuto nalinanga maama wange omuto ng'era abeera wake waffe nga bw'aba agenda mu bibiya na biki agenda ku Victoria ngera agenda nange buno bwana mwezi pifiri biki nga nze ngenda eyo Victoria nga weeri Victoria Veteran Club yadda esinga ezo z'ecstasy kati Victoria okumanya yadda nkadde ku ecstasy kisoboka kubanga kamiliyoni bwe bamugoba mu ecstasy yagenda ku Victoria era kamiliyoni yaleeta Shanks VVD ku Victoria kamiliyoni yaleeta Shanks VVD ku Victoria kuba kamiliyoni yali mukwano gwa Shanks VVD nganze bonaaba mukwano gwange naye ng'oyagala lutalo kati nze nenkuleetera lutalo kati kamiliyoni agenda akola ku Victoria Aji omugenzi Aji amutuma Shanks VVD amugaba ngamba Shanks oyo mukwano gwo ko kamiliyoni ye amuleeta batandika okukola eyo ofunadde ssente mu kuyimba omulundi gw'osooka osasulwa eyasooka okumpa ssente naye mwagala nnyo era mulaba nako n'enseka gyali $200 ng'ovudde ku wali mu 21 waliwo omusajja eyatuwaayoko $15 nga bamuyita Baguma yalinga akola ku UBC okwo ku Radio Uganda yatuwa $15 kati ezo tezampomera zaali za show omusajja oyo bamuyita Abati Songa Abati Songa omumanyi Abati Songa Abati Songa w'Ekireka wali Abati Songa yategekanga ebivulu nono omusajja eyafa gwe baali bayita batte nga batalina dancing group gye bayita Extiners kati Abati Songa atimba Extiners agamba Kulamani nawe ngenda kutimba
mba nakatuuka sinnakwata kazindalo Albert Songa mpe emitwalo egi mu cash era buli lwe musanga Albert Songa mugambo nkoze bikolobero bingi omanyi Albert oli muyayi bw'oba olaba Sakata Vibes Albert alimba Albert oyo walole omweru kashasha Brighton kanyinazi kange yako kashasha tokogerako nnyo kange kaba kanyinazi kakati Albert Songa kati ne Albert mwogereko nga ayogera ku mukodomi we ssebo Albert yaseka kutidde ebintu byogero birinako bwino oba oyogera olw'okubanga omutuuze yakulimba Jacob omanyi naawe Jacob agenda nakulimba n'oleeta ogubozibozi ogufu byoyogera obimanyi oba olimba eyo oyinza onyiga nga njogera ku mukoowo kati Albert Songa akuwadde ekyebiri ampa ekyebiri nkuba endongo nga njikubira waka olobe nkubiramu kireka mwensomedde mwenkulidde kati ng'abali mu ndongo abamu ba obi bange ba ogi abalala ba villagement nga nina kubba sho era sho nagibba nnyo yampa emitwalo egi ate ebiseera ebyo gyali mingi 22 emitwalo ebiri nga mingi kati kusente wasooka okwefunira nga zizo kiki wasoggulako emitwalo ebiri kyojjukira saagala kulimba sijjukira sente ezo kye nazikolamu wabula kyemmanyi nteka okuba nalyako ekirungi naye sijjukira kye nakola ebiseera ebyo nga bayimbi ki abaliko abayimbi abaliko nga Jose kwali ng'oledda alina Mamma Mia Jose Ecstasy bwegalawo Ecstasy baali bakateŋŋana katono n'ayitaka omuviiki katini ndowooza ne bamala ne bagenda e Kenya mu 2001 oluyimba lwe ne ludda yali alina Mamma Mia ng'eri waggulu kuba mu 2000 nze nagenda bagamba mu 2000 omwaka bwe guggwako mugenda kufa kati ng'obwana obuto nali mu senior wanu kati ne tugenda tufiire erugogo ne twekuŋŋaanya abalenzi ku kyalo ne twatambuza na bigere mu Kyambogo Ntinda biki paka Lugogo ekitutwala erugogo mbutufiire wamu twalinga 15 mbutuli ba mukono mu bwezera saa mukanga tugenda ffa kati mu 2000 bayanjula Bebe Cool ng'omuyimbi avudde Kenya omusajja oyo yakikola ye Segawa si John Segawa waliwo Segawa ono omulala akola obulango oba omutegedde Segawa oyo amanyi ku bya music abyogerako amumanyi Segawa oyo oba omutegedde ndowooza Balamu amukozesa nnyo yakola nnyo obulango bwa Balamu kati banjula Bebe kukana kayimba Camerinium oba okajjukira let's go together new millennium kalimu ba Juliana baani kati Bebe teyakalimu mwalimu ba Kid Fox kati Bebe bamwanjula bwanjuzi ng'ave Kenya kati ate jukire Kenya Bebe yagenda nani kitegeezo olwedde Kamiri yali eri mu 2000 okay in fact welcoming 2000 baali eri okay kati banno bwe mwali nabo bwe mutaafa obajjukira Wiriba musiru ne padde bebanimba tugenda kufa bangamba mbunkulu tugenda kufa anti mbu computer zigenda zikira buli omu afe mbolo kuba 2000 bwe zayitawo Yesu najja 2000 bwe zayitawo Nabi Muhammad najja 2000 bwe zayitawo Matabane gajja kati ffe nga tubibala bwe tutyo kati ne tumanyi ensi egenda kugwawo era twayambala engoye zaffe eza Christmas ne tukuba ebikalu ate jjukira twali buto nga tebayinza tusolooza erugogo ne tuyingira ekivulu era bwe zaweera sawa 6 ne twekwata bwe tutimbu tufiire wamu katuse tugenda olaba dakiika 10 tetufa 2 tugenda aziweze essaawa 7 ne tumanyi omunaku ayinza obutafu kati owezulo tatu olina okukola musical serious nga nyimbi oluyimba lwe bayita Kanjiwatanye oluyimba lwali lugamba Kanjiwatanye buwatanya enensi guno mulembe gwa kuwatanya enensi Kanjiwatanye buwatanya kati olwo oluyimba eyo yennyini Joshua Sounds gye nali nsobola Joshua yali ebeererawo nnyo abaniga yakola ennyimba nnyingi nagikozesa nnyo ate engeri nze gye ndi friendly nabafuula mikwano gye kati nga tubula ku musumba nga musumba abeerawo paka saa 3 ez'ekiro
nze nenzija mu 5 ne tukoleyo ekiro otegeera era kanjiwatanye twayita mu Kamoli omukola kati nkola kanjiwatanye oyo nava n'obusungu mu Siriki nalina mukwano gwe ng'asama mpira nga bamuyita Enule Kabeta kati ali mu Amerika eyo nga kapiteni wa Kampala City Council tuyingira Siriki tutandika okunywa omwawo ntegeera kati ndaba Kamiri ne Chaga ne Wizo nga balina bayimiridde ne Smolax kati mbalumba olw'okuba mmanyani olw'okuba mmanyi Kamiri ye yasooka okumvira ku microphone kati mbalumba ngindulaba abasajja tebaŋŋanya mutuukako kati ye nali manyi anannwanirira nga Senior B n'ogamba oyo mumanyi ngindulaba bansukumyesukumyawo abasajja awo bayise ebyo nga lere kiyisa kyebweyogerere kimmanyi kiyiso kitegedde kiboyi kyange kyebweyogerere ndiwo ekireka tumanyiganye gyali yafuna accident emabegaawo nejo namulabyekaawo yafuna accident nga nze sinnafuna in fact nze baba banyingiza mu ddwaliro ate nga yisa afuluma nga bamusiibula kati bayisa baggalawo ne bayiwayiwawo omubiri awo ba DJ Future baani kati nga mayiboyo nga mpanika n'omukono ne ngamba kati twalinanga eŋŋombo bwe yalinga ntuma kwekisase nga nze munonera bukyayi nga nze gwatuma ali mu Kasonda bw'aba alina akawala kakwananza atuma nze kati nga tulina eŋŋombo yaffe mpita maadayo simayino nakyo kitegeeza nga lulandaba payo maadayo nga nzija kati nayita nga maadayo n'atunulayo n'alabira ddala kula Mariais nasigala nga anyiga essimu naveeyo n'obusungu nasibira Kyambogo mu kibiira ne peeni n'ekitabo n'empandiika ebizibu byensinga bingi nnyo kuba buli olukya bibeera byeyongerako ate abatesiba loote mugwayo nga mpulira nyiike just okitegeera era gwe mulundi gwe nsooka okuba siriasi nabino ebyokusaba nenzija nnumba ku Siriki neesabira emisana bandeke nyingirenga kuba luli nali nga nzijira ku muntu kali bwe bada nenumba marketing manager bisero bali bamuyita Andrew oba omujjukira Andrew ne mulumba mu office ye ne mugaba mpita kula manindi muyimbi nawulira mu kayimba kanji watanyenga kalungi na ngambo jja kujja kati Bobby ye yabanga MC mu Siriki omu asi Bobby Wine DJ Bobby oba omujjukira nga ne Sweet Kid MC kati nga tulina ne DJ omulala maama laba mwerabira omusajja oyo yakubanga ebikalu yalinga kyali wange n'oluyimba yalwagala nnyo kanjiwatanye kati nga mpisaamu mu Siriki omwo nankubamu awo nendaliko kivimba paka lwe natandika n'oyingira mu Loyalo ng'olwo tuyingira n'abali beesipalado mu Loyalo abayimba oluwuzi lunyomerayo kali obibalaga wayiye yali desipalado nani ne Privichi bali babiri kadi ne tulumba nga batukomya wansi mu Siriki nga leve twagala ngogenda mu Loyalo tuyimbe mu DJ's box era ne tulumba Andrew nakyo nakikola ate nga eri pase yali mwanguko pase wagulu yalinga mwango singa Bobby wansi ekitegeera awo nanga raga tumulimu awo nenga oli ekintu kiva eri mu traka mu kutumwa kyayi era nze nakati mpanyo bakulu bange ekitiibwa nze waliwo kyali wange bamuyita Trekaman yaŋŋamba naŋŋamba naye kulamani yakinzizeemu nejjo yansanzeewa yansanze ne kusaasira kubokedde naŋŋamba Trekaman naŋŋamba kulamani naye abakazi abo bafunze otya bamisa kibani abantu nemugamba just kukkiriza nti omuntu wakabi naawe oli wakabi n'oli wakabi nze Senior B kindeetedde okolagana naye ebbanga eddene nze nzikiriza nti oli wakabi era naawe okkiriza nti kulamani wakabi okitegeera nonkolerako kyosobolako nange ontegeera kyegamba gwe wali onsanzeeko nenkugamba Senior B toyagalako banyimba zange Senior B kino nakino ngaabalabe babikola naye gwe tomamanyi nti abalala bakusanga ne bapasuka kati nze Raji ku bikolobero byankoze simusanga ngako n'ennyomba era bwe musanga nsigala mugamba ki ekiriwo bulati naye nga amazima matuufu gali nti mugamba akayimba bakaba kakyali kapya eno foda ya week eno bweyitako bwokola foda ya week ejjanga kakyuso kateeke mulindi boyiwo kabonole ayina babyogera abalaji n'omulaba ng'omulaba kimu ng'olaba ogani bakikola naye nga ye kimumenya ye ogani yalaga simaira yamuloga sikyamulaba ate oli mazo DJ Mazali South Africa naye Mazali South naye Rajo yagenze sibimanyi nnyo ebyo Rajo yagenza jjajja w'abantu e Kampala asigalewo yekka
atubonyebonye nga bwayagala Wamboyo. Osokagoba bituke. Ekyo mbadde sikimanyi bulungi. Ye yagoba bituke. Selekitono wange. Ne senior B. Kino kyoka nkitereza. Mulinda makati. Senior B lina katini. Tontwala zifiti nene. Bangamba ekya bituke. Mbu senior B okinamu omukono gwa amaanyi. Ekyo omusajja okumujja e Kampala omuzze Masaka. Ensonga Raji yayitira munze. Raji yayitira mugwe. Naye is a missing a bituke Kampala wano. Raji yagenda ngeri n'atabula. Najja n'agamba omusajja senior B akuli bubi. Nga mwenyini yatabula. Ne munango oyo Wambwa akisobola yakinkolako wa David Lutalo. Yakinkolako wa David Lutalo. Zaleta kayimba. Wadi namba atuuka ya mugamba omanyi Kulamani ayagala tukube kale kayimba kakakade kali njagala kuba nawe kemwayimba naye zino tazireta ate bwokoma wino nga ngamba Kulamani Lutalo yakuchawo lajo yetaka kwegendereza era njangenda yitira ku ofisi ye atubulire lwaki achanga bemikwano kubugo wali mukwano gwa bitu nnyo nega yakera bukenzi era tukute ekintu kyafaaba no man to mixing remix ze mwatukolerangaawo tuziddemu zalinga zitambuza buli omanyi olaba zalinga zitambuza ekintu nga kiro kyova olaba edda wasanga ng'omuyimbye nga tebamukuba ku leediyo naye nga wakabi nga bwomusanga imba nga remix z'abana abasajja okitegeera naye simayi we mwakikola kati ate nawe weekwata aye nawe wafuuka wankokoloba buli lwenkunoonya nkusanga ku kalina lulina kusanga eri ku kalina eri ekabowa mwana nzembe yaddembe yekuluma eyo tuveeyo osanga otya Hildamani musanga omwaka 2000 Hildamani musanga omwaka 2000 mwena yalina mukwano yalina chali waffe gwe bali bayita Coco Champagne nga weebweyogerere kati nga Coco Champagne yalagawa mukama simanyidde ddala kati nga Coco Champagne mukwano gwange kati Hildamani yalina akayimba eno kyetuliko kika omwana ayina endabika yakuba akayimba ako nkugambye kati akakayimba nga Hilda akayina kati Hilda musanga ku Sabrina's pub tugenze kuyimbamu musanga onga naye azalumbye raga okitegeera yali makerera awo okitegeera nga jalumbye raga tumufata one tubeera awo kati ate mu 2025 waliwo akasajja bakayita MJ bambi kafa MJ Kirumira Judy kategeka empaka z'okuyima nga baziyita Premier Star Festival nga anoonya bayimbi kati Kawempe n'ateekayo mwemwawe kabusu ne bajja ekireka biki kati final nezijja semi zaali ku Sabrina's nga final zigenda oba munyonyi eyo si munyonyi oba ku resort emisebe byo yali Lutembe ndoza Lutembe kati tukuba Hildamani ayitawo eri mpitawo eno twesanga wali era tukuba nga tulina ogenda ku final lwakuba ku final tetwagenda batusuubiza emmoroka oba ye yababula bambi era gundi oyo yabirimu oyo songa mu batubba ku mulundi ogwo walimu songa gwe Abati weetabyetabye nnyo wadde weetaba mu kunsasula okusooka nene mukubbwa kwange ozze weetabaataba mu songa era nzijukira nga yaliko mu bintu bya Premier Star Fest mwobwo obudde industry yali etya nga onagamba obwangu oba obuzibu industry ebiseera ebyo yali nyangu okusinga essaawa zino kunze industry ebiseera ebyo yali nyangu okusinga ebiseera yali nyangu kuba buli kimu kyalinga kyabwereere nga temusaamu nga buli kimu kyabwereere ng'ate abantu nga bawuliriza oluyimba ng'omuntu asobola okuwuliriza oluyimba senior B n'owuliriza oluyimba n'olwagala n'olupromoting naye kati oleeta oluyimba ewa X-Files n'aluwulira nga lulungi ng'aluwulira lulungi naye n'atega ekibatu ontegeera kati ekibatu ekyo kisinziira kyotaddemu
kyoteekamu bwe kitenkanankana na kya senior B olwa senior B ne bwe luba lubi lukulembera olulo essaawa zino kyova owulya nga owulira simanyi fresh daddy simanyi biki ontegera kyegamba era baraji abo bobo mu njogera ennyangu abasajja si baraji bokka lwakuba nti raji gwe nsobola kankitereezeemu omuntu alaba sakata vibes saagala abeere eyo alowooze nti kulamani tayagala raji ekinjogeza ku raji nti raji mukwano gwe tuvudde ewala ye bw'anaalaba pulogulaamu eno eyinza obutamuyisa bubi naye kati bwendeeta ekizampo ku mulala omulala te ye eyinza omuyiso binaga so ngaekizampo gyendeeta ntuufu amazima matuufu abasajja abo bagaana opushinga ennyimba ennungi ne bapushinga ennyimba embi nosanga ngaomwana amanyi okuyimba omwana n'afiiraawo naye nze edda natambuzanga bigere nga nina akayimba kanjiwatanye buwatanye nengato negwa olubege nengenda kusimba nendeka nga bandawusi bakuba nengenda ku super nengenda ku CBS nga weetalaba oti ne weetaza oluyimba okitegeera nga okuleka nga tomanyi wakuluwa naye essaawa zino ne bwoba omanyi nti olimba nina duwa senior B bw'oluwa senior B bwoti nga Jacob amubuuza mu ngalo zo kulamani ataddemu ki kitegeeza lugenda kukoma ndeese ekizampo ya Jacob olw'okubeera mukwano gwange atasobola kunyiiga kuba bwe naaleeta omulala ayinza okukola ki naye nze ndeeta abantu bange batasobola nyiiga ba senior B baraji ba Jacob ontegeera naye nga amazima matuufu mu mazima matuufu mbabuulira mazima music yafa kati okimanyi comedy atuwambye nkubuulira anti ebyo byolaba comedy atambula bayimbi be bayimbanga nga tubeera ku Sabrina's pub ne tugenda ku White Nile ne tugenda ku Eden Service Park ne kati night ezabanga ez'abayimbi za comedy olw'ensonga nti waliwo abantu abali against industry ya music bagirwanyisa naye ng'oliba omubuuza simanyi oba balina bye bafuniramu ekyo saagala kulimba simanyi oba balina kye babala nti music bwafa kino kijja kujja kuba nze sirowooza nti botta omuyimbi nga David Lutalo n'omutta oba notta omuyimbi oba nga Maro oba nga Chameleone oba ani nga toyina replacement simanyi kyoba obala okuva radio lwe yatufaako amazima matuufu tetulina radio tetulina Moses radio ge mazima matuufu okitegeera kyegamba tetulina Moses radio ontegeera naye era abantu tebaddanga ku drawing board kugamba radio yaffe ebyaddala n'avaawo naye kati bwe tutta gundi ani omulala ajja kyova olaba abayimbi baddukira mu politics abayimbi tebaddukira mu politics nti tebalina byakuyimba nti oba tebali creative abayimba baddukira mu politics olw'ensonga bayinawo erinnya erisobola obayamba okulya akalulu kali okitegeera kyegamba abayimbi ekibatwala mu politics nti bayinawo erinnya erisobola okulya ki akalulu kali oli alaba nga abantu bamumanya asobola okukozesa advantage eyo naye nga amazima matuufu music yafa ng'ate tubadde twekakabye kati senior B njagala kubuuzamu ekibuuzo obwedda gombuuza edda zi cricket over manyi zaakubibwanga bajamaika na ba arakeri kituufu bajamaika ba arakeri ba UB40 bamugenzirako eddube nga be bakuba zi cricket over naye essaawa zino bannayuganda bakuba cricket over osanga Chameleone nga yagitimbye osanga Lutalo agitimbye ne Gravity najja abaana ne bajja ekyaddonda abaana ne bakola ki oba kyekiruma abatambuza music kyekiruma ba presenters oba kyekiruma media house nga bagamba arakeri we yayimbirangawo kati Bebe Kulu ayimbirawo katumuti senior bioloza ekibuzo ekyale kijjawo oloza kiva ku kyo kubanga media erwanyisa music ne media terwanyisa music lwaki temulwanyisa ongera okukinyonnyola media terwanyisa music temulwanyisa etya nga nze nsobola okubeera ewange nga nze nsobola okubeera ewange nempulira omuntu ng'awaana fresh dad abo baba balwanyisa industry ate baba bakola ki baba omukisa industry ojjawo olindako okuwa omukisa kuba olimba lwa fresh daddy n'olwa Kulaman ota amasimu ontegera blood wange ota amasimu abantu obagambe aliwa yaliwa okitegeera so si kukuba luli olwoli lwomanyi nti terunyuma olwanga olusule mu kasero nga bali tebawulidde ontegeera kyengezako kugamba nze blood kankubuleko amazima matuufu senior B music yona agenda baluma
mumukozemu ebintu bingi, mumulwaniridde, mumupromotinze, mumukubye. Waliwo abayimbi abali ku ntikko nga Senior B bali olw'amaanyi gammwe nze nkimanyi, naye ate gagenda baluma nnyo nga kyemulwaniridde ebbanga kyonna kizeeyo kiri mu ttaka bwekiti flat. Nze nkubuulira ng'ekintu kiri flat. Jjukira comedy tasobola kuwangala bbanga ddene. Nze sirina buzibu na comedy, si bifinga comedy, naye kyengezaako gamba nti comedian n'ayimba oluyimba ne mujja muluwa omukisa ne mumma oluyimba lw'omuyimbi omukisa, naye nga mumanyidde ddala omusajja ayimba comedy, nga mumanyidde ddala omusajja ayimba comedy atambulenga comedy. Ontegera kigamba nti entertainment ebalansinge. Kati nze Senior B mbabuulira mazima, nze nina abantu nga sikyabanoonya, nga sikyanoonya muntu muwa luyimba olw'ensonga nti kati olaba bino bintu bya copyright ebitambula, n'omanya engeri gye nnwanye ku bintu bya copyright nga mpolereza bano abawansi abatambuza music abawansi, nga Kulamani nwanirira mpolereza abantu bano abatambuza music abawansi, nga ngezaako laga omugaso gwabwe naffe kikye bali ne advantage gye tubayinamu, okitegeera. Naye ng'ate abo abantu abo bennyini ng'ate bebatta ekintu n'otuuka time naawe n'ogamba nti naye oba kituufu baveewo. Ontegera kigamba omanyi time erina weetuuka n'ogamba ekintu kiri kibadde n'omugaso, kiringa omulwadde bwakulwalirira ennyo n'otunda amaka n'otunda essimu n'otunda biki, otuuka time n'ogamba naye oba ssenga awange afe nsigale nga sirina. Ontegera kigamba kati ye music bw'ali music alina abalabe. Kati kino kankikuule Senior B kino ngenda kyogera mu maaso ga kamera. Music alina abalabe, ate abalabe ba music namba emu be bali mu music. Music alina abalabe, ate abalabe ba music namba emu be bali mu music. Nze Senior B ntambuzize ennyimba zange, ontegeera. Nabeerako ku mulembe guli ogukuba music nga gukuba mulungi, n'empisawo zikanjiwatanye bwatanyazi bamu bajja mu mwolola, nezikolabo nenzifunanga ne balutalo ba Dr. T bani kuba nzirina mu kimanyi, ontegeera. Nezi video nenzikola, okitegeera. Neno otuuka ku TV n'owayo video eyakwatiddwa milioni 7, ontegeera. Ne bakuba mu video enkwatisa essimu nga ne lyrics z'oluyimba terunyuma, ne lyrics z'oluyimba tezinyuma nti omuyimbi oba yayimbye bulungi, lyrics z'oluyimba tezinyuma, ne video si nnungi. Ne bagikuba olw'okuba alipanye, naye ng'ate gwe watadde mu video oleete nice work. Oleete nice work. Tetusobola lwanyisa ba platinum nga tetulina nice work. Nkubuulira mazima, kyova olaba mukwata abayimbi bawano ne mubanenya olw'ensonga omuyimbi bw'aba ashootinga video. Katugeze kanjogerera kwatanyiige kuba wange, kati katugeze David Lutalo video gyaba yali shooting the South Africa, agamba kanji shootingire wano nsobole okusigaza ate zennawo aba promoting. Naye gomanyi ba platinum tebalowooza ku ekyo baba bakola. Gundi alakeri tasobola kubanga ashootinga video naga temugisusa n'omutwalo gumu n'ekitundu kuba nina office awe 1500, nina okuwa Senior B mpeyo raji, nina okuwa straka, nina okunoonya Jackster muwe. Tebabibala bo bakola nice work kuvaayo kutambula. Naye wano mwe mutuleetera okuyimba mu studio eyali genze wa Eno Beats obe wired n'ogenda mu ka studio akafu olw'okuba yagala office ewo omutwalo gwonaawo wa computer. Naye ng'owa computer mumbuulize senga kamiliyoni guno mwaka tayimba, Lutalo n'atayimba, Kulamani n'atayimba, abantu ne batayimba, honestly ogenda kusala ki? Ezaba alakeri anyageba alakeri abantu bakyabawo obudde olwire twabasuula. Gwenze njagala ombuulireyo ba alakeri tukyabawo obudde wano. Kyogedde kituufu. Ekintu kiri bwe kiti nti music nze nsaba omukwano gukomewo, era kyengenda okugamba Senior B kyembasaba buli ali eyalaba Sakata Vibes n'abalala nga mwagaliza music industry ya Uganda ebirungi, omukwano gwa music gukomewo. Omukwano gukomewo, naffe abayimbi mukomewo twagale kye tukola. Ate n'abayimbi abalala leka gwola okuba toyina luyimba, leka lwowulira nga lukuba kulugulirira lusirike. Ezo sente ze zino weerera omwana wo oli ali mu lubuto,
golowooza osula gundi kumba omwana wo bagenda omugoba ku ssomero okitegeera ezo sente zowa senior B avume kulamani ontegeera kyegamba zikole mu saaluuni ebintu byogerako olinga bikutuuseeko omuntu yali aguliddeko oluyimba lwoleme kuzannya somu si babiri si bana sijja kugamba kugulirira naye nakozesa ekigambo kufiisa bali bakufiisiza senior B n'okwata oluyimba n'oluleeta n'olusaayo okitegeera olina gyakugamba kulamani yanyima enamba ya message luyiwe n'oleeta oluyimba n'oluwaayo olina gamba kulamani namusaba enamba ya lutalo nampa etaliiko luyiwe kumbe yagenda okubira omusajja ng'ali London enamba teriiko naye akugambye oluyimba luyiwe olw'ennamba oba okitegere kyegamba olina gyakugamba kulamani nyamba lutalo oyo baŋŋambye ayimbira miliyoni 4 nyamba omunfunire ku kakadde n'ogezaako lutalo ku kakadde n'akulema olina agamba kakulamani omuyimbi okamukwata luline kamuwa kasuku naye kyokka nze tekasobola mumpa tekaddamu oteekamu n'oluyimba naye nga bikwataganirawa tebikwatagana kuba nange sinze mba manager wa message sinze mba manager wa Carol Nantongo sinze ontegeera obakyengezako nze ndeeta examples naye music alimu abantu alimu ekisooka abayimbi bedda tebafunanga ssente kati Kenzo buli lwayimba n'afuna ssente aleetera guluneti obuzibu butya andi oluyimba guluneti bwe luyitawo bwogaana nkuloga ng'omuntu agamba nako kagenda kufuna ogenda okulaba takyaluzanyi naye nga sinti lubi naye kagenda kufuna ontegeera kyegamba kagenda kufuna oli najja akugamba music wa Nigeria yasinga gwe tuba tuzanya yasinga ontegeera kyegamba n'omugamba lwaki takwata kompyuta ye ne mashini ye tebo ye n'agenda Lagos akolere mu basinga akola ki mu bakapere ontegeera kyegamba n'osanga oli n'akwata omusajja legend katugeze nga Maddox Sematimba n'oyagala Maddox akuwe sente oteeka oluyimba lwe ku leediyo nga naye nawe okimanyi Maddox tumumisingako oluyimba olupya sinya byogera amazima yogera omisinga oluyimba olupya olwa Maddox oba tolumisinga okufa naye okimanyi Maddox asobola okukera enkya n'afuna manager n'amukwata n'amutwala mu leediyo ne balikodinga oluyimba okimanyi senior B omusajja asobola otwala oluyimba awantu ne bagaana odduzanya mbu teyasasudde anti awo industry wemwagiza si wetwagiza wemwagiza fe abagitambuza anti mwe mugitambuza abayimbi balina ensobi zaabwe nabali balina ensobi zaabwe kuba n'abayimbi sijja bagana omuyimbi eyasooka okukwata centers we baleme kuba music oyo ate mutemu nnamba emu omuyimbi eyakwata sente n'abala bw'ati naga senior B tolukuba oyo mutemu nnamba emu kuba kati naye ate oyinza okwekanga nga kyamukyukira ng'essaawa zino balina abawayi ne bagata omukuba anti kaliga aleka nkuuleko music ali fane okola ekintu leero nekikosaamu mutabani w'enkya kuba sigwa ogenda oyimba buli dakiika gwe senior B otendese badijje bangi ontegeera naye mu badijje bootendese wali akuba mu kifo kyotakubangamu ekituufu waliwo nayinza okuba nga akuba mu America gyali yali nnyonnyonyi ontegeera kyegamba naye nga gwe mutendeka naye ate oba musomesa mulungi olina kukyeyagaliramu so si kukuba erisimu bamugobe eyasomesa President Museveni tasobola gawe bamujje kuba president tosobola naye ali mu kyalo munakubamu sibimanyi nnyo towambisa tugenda notutwala speed mbadde njagala kujja nga menya omu ku omu osanga otya David Lutalo musanga 26 ewa Bakuli mu studio gye bayita Mozart Studios mu studio bagiyita Mozart Studios ewa Mozart musanga nga 26 gwako
nali ngenze n'omukazi bamuyita Grace Nakalema nga ngenze yimba kayimba kagamba essuubi lye nnina mukwano liri mugwe njagala nkole ndabe nga mbeera naawe tugenda musangayo kati lutalo musangayo akalikodinga obuyimba bubiri akamu bakayita kapaapaala akalanga bakayita batusosola kati nga bona atuuka awaka okugenda wa muzaati waliwo akayimba k'omwana gwe neegomba yalinga banda nga bamuyita Madiaga extra semateriyo Madiaga aliridda wa Madiaga jali banda mu saloon banange Madiaga wali banda mu saloon olebwe sera bino bachali bange banange Madiaga musanga ampuliza mu kayimba ke nga kayina bese etambula bulungi kiva muga Madiaga kayimba kano wakakoleddewa nangamba studio bagiyita muzaati eri wa bakuli nandagirira nengendawo bankubira mu nyimba endala muzaati ze yali akoze mukunkubirira mwe yakubira kapaapaala ne batusosola nga n'omuyimbi simumanya ali awo atudde kati kinva muga ne mugamba omanyi oyo omwana alina music nyini nyimbezi nemuga nyini nyimbezi alina music kyava ngamba wuuya nenkyuka nemuga buladi ng'olina ennyimba ennungi biki kati netutandika okunyumyawo nantwala bwe tunyumya kati akayimba ke nali ngenza okukola nenkakola ne Grace Nakalema kati bwe nkakola namuli mu maaso lutalo namuli mu maaso nenkola ekivvulu 27 ku kombayine banda kati nendeeta lutalo muwa kazindaalo mulundi ogusooka e Kampala era ekyo naye akimanyi nti nze nasooka muwa kazindaalo e Kampala banda kirabo bagiyita kombayini okitegeera n'abakubaraga netufuuka baboyi nange negenda ngeyo eruweero eyo netukubayo nnaku 3 eyo netukomawo netufuuka baboyi era nakati kyali wange era mwenyumiririzaamu ate ndi musanyufu okuba nti ali waggulu w'omuzannyo gwe waliwo kyebabuuza Manyiga Mugongo olw'embeera naye nange kankikubuuze bbanga lyomaze ne lutalo kiki omuyizeeko ekibatero kibuuza Manyiga Mugongo kyayize ku senior B kati ekibuuzo kyebabuuza Manyiga Mugongo nze nange ekyankankiddemu ebbanga lyemaze ne lutalo 1 muyizeeko ebintu ebyenjawulo muyizeeko okurespectinga abantu ekirala ayina engeri gyalwana entalo ze nga tazirwana physically amanya nti senior B tonjagala naye n'atajja nagamba nti senior B gwe bagambye tonjagala biki okitegeera era akusanga ga senior B gyebaleko biki ontegeera tasobola kugaba ng'e tonjagala alwane entalo ze mu bwongo muli ontegeera ekirala mpandiika bulungi okusinga bwe nali mpandiika mu nnyimba mpandiika bulungi n'ekirala nakkakkanya eddoboozi ye kennyini in fact kino ye yakiŋŋamba yaŋŋakula maani koweeba nnyingi biki nagamba olwedde gwe eddoboozi lyokkole nagamba olwedde eddoboozi lyo liri mu kkowa nga ddyo nenzikakkanya eddoboozi era nkuba kyova olaba ennaku zino owulira nga peeni yange yakyuka lirikisi zakyuka ndi wansi bwe nti n'ennyimba mbimuyizeeko okola naye nga mukwano gwo oba oli mu signing mu bagita bata Daheers nze mu Daheers sisayiningwangako naye olw'okuba ya mukwano gwange ndi mukama waabwe olw'okuba ya mukwano gwange ndi mukama waabwe era nnyimba yo olwenjagala mpafomingayo era bwe namisingawo waliwo sho ze namisingawo lutalo yenyini nanyiga nankubira nanga naye gwe Kulamani oli ku bipande esho toziyimba biki nagamba ekipande ekiddako Kulamani temumusaako asobola oyimba era ngenda nenyimba nga siri ku bipande nenkola nenvayo oba nembeerawo naye nesiyimba kyenjagala kyenkola ekibiina kyaffe